sing the national anthem, and we shall request our dear director later that to inspect the guard of honor. Then before that, we are going to first sing the Uganda national anthem, our anthem, as designed by the best William Kakoma, our man. So, one day, salute for the anthem. May God uphold thee, we lay our future in thy hands. United we that we together we always stand. One day, towards salute. As we receive the director to pass through the lines and inspect the guard of honor for the national salute. One day, welcome salute. I am in primary 4 from Safrah Junior School. I am so glad to be chosen as the student's representative. First of all, on 9th October every year, Uganda celebrates independence. This independence was achieved on 9th October in 1962. Since then, Uganda declares the 9th October of each year as a public holiday. In 63 years now since Uganda got independence, we are independent. This independence was got from the British who ruled over our country for 50 years plus. They exploited our resources for their own benefits. A big thanks goes to Lijaguza and Dr. Apollo Milton Obote, who advocated for Uganda's independence. Upon the independence in 1962, Kabaka Mutesa to the King of Uganda by then became the first president of Uganda. President Museveni is the ninth. President Museveni is the 9th president of Uganda since independence. Congratulations, Uganda! Mukama waffe wa Safrah Junior School tumulina wano twagala kumubuuzaako ebibuuzo bitonotono ffe abamagala TV twagala kumanya. Mukyala director Safrah Junior School.
olunaku lutulabikidde ng'olulungi wano ku Safrah Junior School mu lufudde olw'enjawulo abaana balabisenga olunaku lwennyini bwe bwalutiseetinga bonna banyumidde mu Uganda kwegamba bonna balabika bulungi olunaku luno mwalutegeka mutya mwaluseetinga wakirowooza otya idea kubanga eno lwawukanako ku masomero amalala ne bakulu b'amasomero abalala. Thank you so much, sir. I'll introduce myself. My name is Safrah Chinobe, the Principal Director at Safrah Junior School. The question you're asking is just obvious because today is 9th October, when this is the day when we celebrate independence in Uganda. So olunaku luno twalulowoozaako olunaku luno twalulowoozaako nga lulina okuba colourful, lulina okuba celebrated. First of all, such a day erina okuba mu mind y'abaana. We have to celebrate such a day because it has to be in the minds of the children. Bakulenga bamanyi nti Uganda yatwala mu Luganda bagamba twatwala obwetu twafuna Agemyaka. So we are independent. So therefore choba tukuza olunaku luno abaana twasalawo bambale Uganda flag okujjayo colors ziri esatu because the Uganda flag has 3 colors, black, yellow, red. So twasazeewo okuba designing abalabika obulungi. Kyemanyi mu Uganda teri somero lisinze designing. We have hit it, that is the fact. So that's why you see them, they are so looking nice, so beautiful, so handsome. So tubadde tukumba mu area yaffe mu Nansana muno. One nga twagala bazadde baffe okubalaga nti olunaku luno tulukuza ku Safrah Junior School. Even when it comes to P7 setting of exams, such questions zijja kati omwana waba yabisomako ndowooza mulai presentation gye tukoze wali ku mafuta ku Yesu amala omwana abadde annyonnyola how this day came in Uganda, abakulembeze abajja nga bafuga emirundi egy'enjawulo. So omwana waba ne matoyo, when the question comes in their primary 7 sitting exams, aba asobola oggi ansalinga obulungi ngali confident because aba yakirabako luli. So compound yaffe tusazeewo ebeere black, yellow, red, of course okujjayo Uganda flag yaffe. N'okunyumirwamu ng'abaana, like you had the other song, yefe abaana bakati kati ffe bye tutaalaba edda tubadde twagala nnyo mu system yate we banyumirwa. So that's why we had to come out with such an organization. Okay, kakati mukyala director, kagambo kikosobola okusaba abazadde abali eyo kiki ekyenjawulo package ki joyinza obaweya ku Safrah yammwe kye muyina ekyenjawulo abazadde baali yagadde okujja kwegatta ku Safrah? Abazadde abandyagadde okutwegattako for next year. Ntwala omukisa guno bategeeza nti registration yatandise, like twatandise okuregistaringa abaana for 2026 era circulars woba ozze ku ssomero tugikuwa ne tukunnyonnyola ebyetaago n'oleeta omwana. Right now tulina baby class up to primary 4. Buli mwaka twongerako class. So far we have primary 4. That means next year we have primary 5. Aba primary 5 bagende paka bebanatula P7 lwaki tetwagala abaana baffe betutaddemu omusingi bagende bato twagala tugende nabo mpolampola paka batulye ku Safrah primary 7. So abazadde abali eyo kyembasaba mutuwa abaana bannayo mutindo mulungi. Ekyenjawulo kye tuyina ekisooka tufa ku baana, we have all the care you may need for your child. Your child is always safe in safe hands and safe environment. Kyenyiza okugamba abasiraamu abali eyo tokotagera mwana byonna tubisomesa, tusomesa eddiini era omwana natula P7 y'Oluwalabu, tusomesa n'ebyensi era omwana natula ebibuzo by'Oluzungu eno side. So gwe omusiraamu you benefit in 2 sides, theology and secular education. We teach both of them. Abaana baffe baba bayonjo era omuzadde ali eyo nga toyonje mwana si mu bubi oyo tuba tetujja like kale tetumutwala omukyafu kuba abaana baffe baba bayonjo but muleete tujja kuba tukubuulira. Tulina uniforms ez'enjawulo tetubera mu uniform from Monday to Friday. We change our uniforms and many because we want them to be smart and so on. Thank you so much for your for listening, of course. Wish you